Era omuntu yenna asobola okuka recordinga n'akaweereza Mama Fina nyambe. Abakazi nga mmwe mugenda ne muvaamu obw'ekikyala. Oba mulabyerabye nnyo ensi nti nothing seems to astonish you n'ekinakuwaza abantu ate mmwe tekikyabanakuwaza. I repeat. Mama Fina wano gwendi mu kuweereza akamessage kano. Olya nyambe aka recording akampere Mama Fina akateeke ku gundi ye ajja kasangayo. Abakazi nga Mama Fina batuuka kusa. By the way, Charlie wano tebanvuma, that is your last warning. The next woddamu okummanyira, you're going to be blocked. Oshitegeera tebamanyirirawo wano, genda omanyirire mukazigo ka nnyoko. Oshitegedde. So I was still telling you. Abantu nga Mama Fina balayika balabyerabye abazzi b'ebikolobero bangi, balinaanya abazzi b'ebikolobero bangi, balabyerabye nnyo ensi nti to an extent ebintu ebimu tebikyabanakuwaza. To an extent, Mama Fina si yasinga okumanya Haji. Mama Fina alabye Haji ku bbanga lye tumulabidde. Sometimes you guys, I want you to put your some common sense when you are thinking. Use your head. Watunulira Nsereko. Nsereko yakera bukezi kumata nagagwe Haji ati kati ogenda laba. Naye nga yakalaba Haji. Nti omukazi awangadde n'omusajja ebbanga eryo lyonna lyonna. I'm not saying women are so innocent. Tuyina ebintu bingi byetukola. Tusobola okuwaayiriza ng'era abasajja basobola okuwaayiriza. Naye ovanga ku muntu oyeesize nnyo omusajja gw'alabidde ku social media okusinga mukazi munne. Nga there is a victim. There is a victim. Atali maama singa Hajati ye yali avuddeyo ng'agamba bba wange yankutte. It will be very hard for most of us to believe. Tugamba kastabao. That should come in our heads first. You understand? Echaolina agamba olabika wabadde oyagala mulabika mwaganye kukkiriza oba alina kye yaganye okuwa. Awo tukyalina ku nsonga za Haji Mwizira ne Hajati Zura. Tiimu Hajati bakyawanda muliro era nga bo munnange ekintu kyasaliddwawo nakulegula okubanga kooti ewa Haji byo bikyalanda banyiivu. Jjukira nti Bailo teba nti omuntu ali innocent nedda. Naye according to 1995 Ugandan Constitution as amended, omuntu alina right ey'okubanga aweebwa bail so long as akyali suspect. So Haji akyali suspect. Okumuwa bail tekitegeeza nti yawangudde omusango, nedda. So tiimu Hajati babeere bakakamu. Haji ajja kusigala ng'awoza omusango not until somebody is proved guilty. Omuntu abeera akyali suspect. Naye nga bo munnange tebyabasanyusizza. Era oyo mwana muwala Louis Right ate otuddako ku tiimu ku mwana muwala amanyiddwa nga Fifda Queen naye alina obubaka obwa Hajati. Jjukira bano babadde nnyo diehards oba bakyali ba diehards ba Hajati Zura. Mukulikeyo ku kooti abagenzi. But this is my message to Hajati Zura and Nisha. You did the right thing. Like I told you in some of my old videos, it will be hard for you to get justice. It will be hard, very, very hard. Naye, wale butawanika katulinde bail eweereddwa Haji. Tulaba omusango banakwongerayo mu maaso. Don't give up. Don't give up, because I'm seeing many messages trying to troll you down. No. Don't give up. What you did was right. You're still my woman of this year, by the way. You're still the woman of this year. Engule gocha jijina kurensongo lwaniridde omwana wo. We pray that Janisha gets justice, but in my old videos nakugamba, I don't see it coming. So don't be surprised. We justice ngana musango tekuze mukuwulirwa. Yeah, don't be surprised. Guyinza okukomaawo. However, omwana we will forever be proud. You've made so many women out there proud, strong, and about the chocolate going to, hey, I can do this. Secondly, thank you for acting with
responsibly. Actually, you acted responsibly, not with emotions, because if you acted with emotions, you would have done something worse. But you acted mature and with knowledge. Abantu abasinga bwe banyiiga kye baba batakyalina, probably omuntu reacting differently. And continue standing. Ojja kuvumwa, ojja kuyitibwa amannya, but that does not change nothing. Hey, it doesn't change. Continue standing for your daughter mpaka whoever failed you, lwaligamba failed you. Okitegeera. Don't give up. Ffe tukyabuuza ani alya akuba abamu ansa tugirinako ekitundu for now. And for Nisha, we pray that justice comes your way. But kiyinza obutabaawo naye maama we yakuwadde justice. She's such a brave woman. Agezezaako okubeera intimidated by abasoma, abataasoma, abategeera, abatategeera, abamadiini, bano bagala olufuloota olw'eddiini as if Quran yakkirako oyo omusajja, you know. But she stood her grounds. Tibanaye kyenjogerako nkimanyi omwana wange yaŋŋamba bw'ati. Thank you, Mama Nisha, for choosing Nisha over marriage. For choosing your daughter over the happiness of your bed. And you said, no, my daughter is my priority. So bamama bangi abali bakwatira abaana bawadde obuvumu, abantu be bakwata, victim bangi bawadde obuvumu. You've done your part. We are super proud of you. You've done your part. So whoever is going to fail you, that will be their business, but not your business. Yeah, manange montagize banaye mumpeereza messages. But we still say Nisha demands justice. Naye nga bwe nakugamba nti ffe bwe twamala okusaba attention y'omusango to go to court, we have to let abasoma bakole bye bakola. Whatever they do, be baba basazeewo. So they made a decision for baiting this man, of which it's their decision and it is right at the end of the day. So tusigala tutunula tulinde banaaguwulira, but I don't know. Ogwo kati guyisaawo. But whatever it is, you tried your best. Yeah, baby. Yes, oyo Fifi da Queen. Era olunaku lweggulo nalabye nga abantu be bavudde mu kkooti ebigambo ne bitandika ye kati Fifi da Queen awulira atya oba kati awulira atya naye nga wenkyogedde mu kusooka oba mu ntandikwa nti kino tebagambye nti Haji ali innocent nedda era tebagambye nti Haji awangudde omusango nedda, but constitutionally ayina right ye okuba nga yeeyimirirwa kubanga akyali suspect. Ajja kusigala nga awoze paka kooti wenaasaliramu wenaasanga nga tali guilty, ajja kuba omusango aguwangudde. Ate munange wanaaba nga yazza omusango guno, of course amateeka gajja kuba nga gakologwayo akole ki bamusalire asavinge. Ate nga tuvuddeko omunange oba Zubeida yakoze ki, njogera ku mukyala Shamimu Mayanja abasinga omulungi gwe tumanyi nga Zubeida Byantalo, eryo lyennya lyakozesa waba ali eri mu kuzannya firimu naye bamukoledde akatambi kalamba bibino. Soko ntagingira omukyalo oyo ekifaananyi kyentaddeawo waggulu, amannya ge ye Shamimu Mayanja, abangi gwe bamanyi nga Zubeida Byantalo, naye nze ng'omuntu muyita Zubaala Byantalo. Waba takozesezza linnya lya Zubaala Byantalo atera okukozesa mboozi z'amalwa. Vidiyo eno kadaama yonna gy'oli gishayalinge, taginga Zubaala Byantalo, commentinga, shayalinga esobola okutuuka ku Zubaala Byantalo. Amannya n'eddoboozi nze Sula Bikuta mu Kiragwante, buli ssaawa guba gwewuuba, mutabani wa Mama Kasule. Zubaala Byantalo emabegako awo yaggulawo olutalo wakati wa Sire Queen omu, simumanyi linnya naye mumanyi feesi, ne bakadaama. Zubaala Byantalo mu kino ekintu apulitendinga nti takimanyiiko, era wamala okukyazaako ka Sire Queen ng'akabuuza ebibuuzo awo nga ye apulitendinga nga atabimanyi, nga onaamalako nga yeefuula nti ye talina kyamanyiiko. Kati bakadaama kambabuulireko amazima. Mweno bato oba mu luno olutalo lwe tulimu, omanyi nze kyeyamani wa bakadaama wano kweno apo
eno bato gye tulimu ono Sire Queen talina kyali omulabe wammwe oba omulabe waffe nnamba emu mweno bato luno olutalo lwe tuli mu kulwana yono Zubeda oba muyite Zubala Byantalo. Zubala Byantalo omulimu gwe ogw'omutwe gwe yasomerera kutaanuula ntalo kweno apo kyovola bayeeyita Byantalo. Naye Zubala Byantalo tukulabula ne sekulabula oyo Sire Queen gw'oleeta wano n'okyaza n'avuma bakadaama n'ajolonga bamaama b'eggwanga n'ajolonga abantu sinakindi n'abaweebuula n'abakkakkanya n'abajwetekako ebigambo n'abasibako amatu g'embuzi obbaliisengo oyo talina kyafiirwa oyo kadaama oyo Sire Queen kuba abala olunaku olukya lwabala alinga nkoko ya mutamiivu lwafunye ekifi ky'enkoko n'alya olwo lwayita olunaku akolerera nkoko naye gw'olina kyofiirwa. Bumalu Kiseka yavuddeyo wano n'abagamba nti Zubeda yabavuma oyo Zubala Byantalo yabavuma era nange nabakolerako vidiyo ne mbagamba nti ono Zubala Byantalo bwe buzibu ono Sire Queen talina buzibu kuba yenga ye talina magezi talowooza talina kiddako kati ono Zubala Byantalo yaleeta obuzibu wano naye kati nze kankulabule Zubala Byantalo gwe olina kyofiirwa oyina channel yeyo bagiyita simanyi exclusive media nze kwena akaunti yange ninako bakadaama abanzikiririzaamu abawera omutwalo gumu n'ekitundu singa onaddamu n'okyazaako ka Sire Queen sinakindi si Sire Queen yekka singa onaddamu n'okyaza omuntu yenna nga ali awo ajolonga bakadaama nga azze kubavuma tugenda reportinga akaunti yo nze nkubuulira tujja giripootinga abantu omutwalo gumu n'ekitundu singa bukya ne tulipotinga akaunti yeyo tesobola sigala gwe olina kyofiirwa nkulabula ne sekulabula yenna gwe Zubala Byantalo singa onaagenda n'ekikolwa kino mu maaso tugenda kukyusaamu nze muntu atakkiririza mu mob justice era saagala kufiiriza muntu naddala nga mukyala. I respect ladies too much naye nze omukyala yenna oba omuntu yenna kasitaabuuka we yalikomye awo nfungiza nzijayo n'ag'omubuto so singa ogenda n'ekikolwa kino mu maaso I swear to Allah I swear to Allah nja kulipoti tugenda kulipotinga akaunti yenu tujja giripotinga ate bagijjeko eyo channel yo tujja giripotinga kasita okomyako akakazi kyekiddako kuno kulabula tujja giripotinga eyo channel yo si eyo simanyi exclusive media tujja giripotinga wena nkolokoto ebyo twabimanyira nno mu media waneno biba omanyi omulimu gwa media si mwangu waliwo gwoyogera tosobola kubanga osanyusa njuyi zombi era gwotayogeddeko ekirungi n'olungiya ye aba akwatakinga naye nga tuvuddeko eyo munnange yassa abaana nseseewo n'okuseka kubanga omwana kye yakoze Katikkiro Charles Peter Mayiga bannange simanyi nakumanyi naye nze waliwo omwami gwenfungira ye Katikkiro Charles Peter Mayiga omwami ono ayina engeri gy'amasitaningamu ekintu ky'okubanga I don't care oba onjogeddeko ki oba onvumye nze Katikkiro wa Buganda ate nga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ye yasiima nampa ekifo ekyo kyemaliddeko ddala ebbanga oba oyogera ki oba okoze ki tebindya ate nno n'amasitali ng'ekintu okugamba nti amweroya nasoma tolina kyonkola yogera kola ki nze gwange kugenda mu maaso ye Katikkiro Charles Peter Mayiga tatera nnyo okwanukula abamulumba naye nno bamulumbye bitya nga nno si gwe gusoose wuliriza bibyo ne bw'onoobirekawo ng'abaana tewabagunjula bajja kubitunda nga tonna bakuvunda tunda ku ttaka olye ku ssente era temutunda ttaka lyammwe. Ssebo ow'ekitiŋŋisa Katikkiro okyali mukuumaddamula oba wafuuka mutunda ddamula? Mirundi mingi nkuwulira ojjukiza abantu ng'era weeyita mukuumaddamula naye eddamula gy'oyogerako gy'okuuma omanyi omugaso gwayo oba olowooza nti kiggo buggo ng'ekikuba omusota? Ddamula eyo ye yakuumanga Buganda, ddamula eyo ye yagaziyanga Buganda,
bajjajjaffe bagendanga okutabaala baakulemberwanga ddamula eyo era omugaso gwa ddamula eyo Katikkiro ataddanga nayo yaggyibwanga ku bwakatikkiro ekiraga nti tasobola kukuuma Buganda y'ensonga lwaki ne wakati mu kukwasa ddamula eyo wabeerawo okulwana n'okukuula ejjembe mu bika ebyenjawulo ebirwanyisa ekika kino ekifunye ddamula n'ebika ebyagala okuyambako ono okusigaza ddamula kubanga bamanya nti omuggo guno gwakutte gusukka ku kubeera omuggo ogwo gwe gukuuma Obuganda gwe gulamula Obuganda era gwe gugaziya Obuganda kakati omunafu yenna teyakwasibwanga ddamula y'ensonga lwaki ne mu kukuwa ddamula wabeerawo vaawo mpitewo gw'ate ogenda kusobola otya okukuuma ekintu ekirina okukuuma Buganda ekirina okugaziya Buganda gw'atalina maanyi ddamula bajjajjaffe gye baakozesa okugaziya ensalo za Buganda ddamula eyakozesebwanga okukuuma Buganda nga buzindiddwa ate ono y'emu gy'ayagala okukozesa okusaanyaawo Buganda n'okufunza Buganda mu bufunze nti ye akontana n'abaamusookawo abaakuumanga ddamula kubanga abaamusookawo abaakuumanga ddamula omulimu gwabwe omukulu ennyo gwali gwa kugaziya na kukuuma naye ku mulembe guno ffe abatakyagaziya n'omulimu omutono ogw'okukuuma gukulemeredde ate oyagala kukozesa ddamula y'emu okusaanyaawo Buganda mu bufunze okwoyo okubeera Katikkiro kubanga ddamula eyo etegeeza kukuuma ttaka lya Buganda na kugaziya Buganda olwaleero Buganda bw'enaggyibwako ettaka n'ensaanawo yonna n'Abaganda ne baggyibwako ettaka bonna then gwe ddamula egenda kuba ekyakugasa ki ddamula ogenda kuba okyagikozesa ki tekyagaziya ate tekyakuuma abaatusookawo bagikozesa okugaziya ne bagikozesa okukuuma gwe olunaku olwaleero omulimu gwe waali badde nagwo ndaba mwangu nnyo okusinga ku baatusookawo kubanga omulimu gwe olunaku olwali mu kaseera kano gwali badde gwa kukuuma nze ndowooza nnyo nti kyangu nnyo okukuuma okusinga okunoonya y'ensonga lwaki osanga omwavu ng'akuuma geeti y'omugagga asikaali akuuma munyago gwa mugagga y'omugagga gw'anoonyezza nti naawe omuntu wa wansi osobola okubeera asikaali kubanga kyangu nnyo okukuuma naye ate kizibu nnyo okunoonya olunaku olwaleero bo bajjajjaffe baateekateeka era baatunoonyeza baatugaziiza nga bano abaliddawo omulimu gwe balina okukola okuva Abazungu lwe bajja gwali badde gwa kutukuumira naye alemereddwa okukuuma anaagaziya era anaanoonya kubanga olunaku olwaleero Buganda erina byebanja gavumenti eya wakati bw'ebanga Buganda erina byebanja gavumenti eya wakati mukuuma ddamula eyali badde nnyo omusaale mu kubinoonya ne mu kubibanja ate agamba n'abatono abasigazzaawo obw'olubatu nti mu butunde mugende mucakale mu butunde mugende mujaguze mweyire embizzi yammwe ddala ddala oba okuuma Buganda oba obeera mu kugatta ku Buganda oba obeera weegasse mu kusaanyaawo Obuganda teweerabira nti ettaka yenga beetukuuma tewaliwo Muganda ayina maanyi awatali ttaka y'ensonga lwaki ku mirembe nga tukyayina ettaka mu bujjuvu twateranga okugamba bannaffe nti twalyanga nammwe kubanga baabeeranga waffe we batalina kaabwe nga naye baba bafunye akaabwe ffe tubabegeddeko naye ku mulembe guno ani gw'okyasobola okugambira mu kibuga Kampala nti tonjogera waffe mugwira ki oba muziiki gw'okyasobola okugambira mu Buganda nti tonjogera waffe kyovula bakwata emiggo ne bagikuba abaana ba Buganda aba baseereza olulimi bakwata emiggo ne bakuba abaana ba booda ku Buganda oba mu Buganda naye nga lwaki tebaabakube abatakyayina kaabwe nga neyali badde abakubiriza okukuuma akaabwe n'okunoonyayo kasente waakiri okugaziwa ate yali mu bakubiriza nti mutunde naye nga teweerabira nti abayina ssente olunaku olwaleero si yeffe
era oli bwakugamba nti tunda abatagamba gwe kasiba nti guza kikomeko abatagamba gwe yawe nti guza kalungi kubanga ennaku zino oba emirembe gino abali mu kugula bantu balala nnyo nga Buganda bwe yatandika ng'eyitibwa Buganda region ku maapu ya Uganda ne mujja ne mugituusa mu Buganda region yatandika bagiyita Buganda Kingdom ku maapu ya Uganda ne bagizza mu Buganda region kakati olunaku olwaleero eyitibwa Central region mu bufunze Buganda yavaawo dda just ekyatuli mitima ono agezaako kugisangulira ddala mitima kubanga mu kifaananyi ky'ensi yasiimuulwamu Buganda ebadde yatusigala mu mitima ne ku byaffe kakati Buganda yasiimuulwa ku maapu ya Buganda ne Mayiga agezaako gisiimuulira ddala mitima gy'Abaganda nti bw'eba luli yasiimuulwako ku maapu ya Buganda ffe Abaganda twasigala tukimanyi weeri kubanga twalina obutaka twalina ebika twalina we tutudde olunaku olwaleero omukulu ali mu kugamba nti n'amalaalo mugatunde temugatunda mugende mukolemu ebyamagezi naye mugende mweriire ku ssente ddala Buganda ekyali Buganda oba ono ye yajja okusamarizinga oba okusandagga oba okukomeka ekintu kye bayita Buganda ono talina njawulo na musumbayo kya Bayibuli ate nga mu Bayibuli mwe muli ekigambo kya Mukama ne mu ddamula eyo mwe muli Buganda entuufu nkugambye mwe yagaziira ate era yeeyina okukuuma nti ne Bayibuli ekigambo kya Mukama kiri omwo era mwe kyasinziira okubuna ensi era kye kikuuma ensi n'okwongerako ku batuukirivu bw'okeera n'ogyokya obeera toyokyezza kitabo obeera oyokyezza Katonda. Yes, y'ensonga ya Charles Katikkiro Mayiga nti yakola statement kanjogere bwentyo mbu ekontagana neya Ssaabasajja yagamba mutunde ettaka ate Ssaabasajja agamba temutundanga mataka ndowooza y'ensonga eyo lwaki omwana amusabudde left right center nti munnange yadde Ssaabasajja ye yamulonda ate nga ye atandise okuba nga akola ebitakola ki ebitakwatagana ate atandise okuba nga ayogera ebitakwatagana ne Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi byeyandibadde abuulirira Abaganda n'abantu bonna abali mu Buganda. Yes, naye nga neyongera okujjukizamu nti tuli ku NCK TV bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go mangi nnyo nyindi ddala nja kubanga kweyongera okubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde ffe we tuli okubanga tugakutuusaako butere